Omulimisa tutandise obulimi n'obulunzi njogera wano ebigambo byankulaakulana nabagamba nti nze mbulira njiri ey'okulima n'okulunda ate matwe yange nnungi nnyo kubanga sikusaba kyakuweebwayo sikusaba mafuta sikusaba kintu kyonna wabula gobera obeezaawo mu ddiiro lyo owumuddeko onywa kacaayi oluusi weerira ne katogoku nga bwolaba omulimisa ne tutambula. Sebo tukwandiza ku Bukedde TV yakulaba mubuuzeeko ate tweyongereyo. Bane mwena abatulaba mwena balamusiza. Manya gange nze Dr. Jumba Francis Richard. Nga ndi mulimi ate nga ndi mukugu mu byenjuki. Dr. Olimachi. Sebo golaba ndima ku mwanyi, nima ebitooke, nima bogoya, michungwa nebirala. N'okusinga enjuki. Luweero sebo. Olimira Luweero. Yes sebo. Kakati guno omusomo wanonye eki? Kati musomo guno nazze okuyamba abantu bafa abebunjako okutegeera ki enjuki kyeki enjuki kyeki zina mugaso ki ziyamba ki mu nnimiro y'enjuki tuzifunye mu tya ssente kubanga otwo tukola ebintu bino tuba twagala ka ssente. Otandise nakwebuuza enjuki kyeki era nange kyenkubuuza enjuki kyeki? Enjuki biwuka biri awo bitugamba nti bikolera mu kukuŋŋaana kitwandise social insects bikolera wamu bikolera mu kirindi mu kirindi wamu naye nga mukolera wamu bikola emirimu gya njawulo. Waliwo enjuki n'obuvunaanyizibwa tulina enjuki za mirundi esatu ebika tuyina kye bayita queen n'abagereka queen n'abagereka yo mulimu gwe gwa kuzaala kubiika magi gwe mulimu gwe era mu kye twandise colony abeeramu omu katulina ate bwe twandise abakozi be tuyita wakabi be bakolewa n'abagereka balina emirimu mingi bagenda ne bakuuma wali enjuki we zisula twandise hive ne bakuuma omuzinga ne bakuuma ne banoonya emmere. Abo abakozi abakozi abo balina okunoonya emmere ki gye njogerako emmere kugenda ng'olaba emmwanyi zo awali ekimuli ng'ekimuli kizze bwe kiti zijja ne ziyingira muli ne ziyingira muli ne ziteekamu olulimi tuyita lulimi tanga ne zijjamu ke tuyita nectar kantu kali awo kajuisi akawoomerera bw'oli akamuli lumu olyamu akantu akawoomerera kasukaali ne zikajjamu ng'olwo zigenda kukola omubisi naye ejjukira nti weziba zikajjamu waliwo ati kye tuyita pollen empumbu pollen abeera ku bbali ku kimuli yo eba egenze okunoonya kaliki akawoomerera naye mu kavuyo ako nejjamu kitwandiise pollen neegenda nayo ku mubiri enjuki. Kaakati wemala enjuki wemala okukoleza ziwaaka zituuka eri zina process mpanvu. Mbadde ndowoozaako yo ebezze kulya ekola ebintu bingi ezze kulya naye ezze n'okutwalira abalala balye yekusa yokka kwegamba okulya kwayo ate syandigwire nsi kulya ye kyejja muli mu kimuli esooka n'ekiteeka erina olubuto lutuyita honey stomach erina olubuto lwesooka etereka muli kyejje muli etereka muli terya kikozesa n'eryoka esimbula neddayo gye yavudde eri ku muzinga era emanya nti navudde wano. Enjuki eno bw'egenda okunoonya emmere ekomyewo tesobola kubula n'eyingira mu muzinga ogutali gwayo naddala mu nnunda eno ey'okufuutiika obuzinga tesobola ate ne wandigezezaako okuyingira wala tebagikkiriza kubanga obeerako abasirikale baga nti gwe toli wa wano we bamukubirawo tebamukkiriza kuyingira. Ate enjuki muziraba ebiwuka birina amagezi mangi bitegeera kubanga byonna komandi eva wa Nabagereka bwe tuyita queen yaziwa komandi buli kimu era zimukuuma nnyo era zitegeera bulungi nnyo kyansobola okugamba nti enjuki erina amaaso era eraba bulungi era tegenda butegeere etegera mutegeezi nti face yiyongiraba
so ebiwuka ebyo bigezi nnyo kiwulira kati weekwata ozimala nga zigenda eri kati process ebeera mpanvu ejjetereka wetukomye ejjetereka si yokka n'endala zagenze enjuki zizaala wulira buli nnaku kubanga okuva enjuki w'ebikejji paka werivaamu nnaku 21 paka nnaku 26 kidipeninga zino ze tuyita waaka ate ezo zibeera nkazi zitwala nnaku 21 okufuuka enjuki okuva wabise eggi kati waliwo zino zikwini ziyinza okumala nnaku nga 25 26 naye wemala okufuna juice ng'egenda wali ng'eteeka mu muzinga kati mu mizinga egyo mulimu kye tuyita combs omwetereka akabisi nejjukira ye queen yeena ate wekiwandiise kombe kusasalala ekyo kyolaba ekyo ate okitegedde process yonna ebeera awo okiwulira kaakati etuuka wali nga bateekamu ng'eteekamu n'endala nga zijja ziteekamu kaakati eno ye queen yakola gugwe gwakuzaala kubiika magi kati kakaswe nkuzzeeyo ate queen ate afuna atya olubuto queen wali kye bayita nuptial flight queen asituka ne gye twandise drone zenjuki ensajja zibeera ntiniti tezibeera nyingi nga zino zibita waaka ne ziyimuka mu bbanga kaakati queen nga bakola emikolo mu bbanga ntulira nga bamuteekamu kyetwandiise wa spam kati bamuteekamu kati we bamala ye ng'atereka kati ewe atandika okubiika kati ye ng'atereka kaakati ng'addayo ki muzinga gw'okukola ki emirimu gye mulundi ogwo gumu so abeera muno ne spam yeri ate jjukira ensajja wezimala okukola emirimu zaazo zo zina okufa zifa era siwegendereza mu muzinga mubeeramu drones enjuki ensajja ntini nnyo lubatu ensajja entini kakati enkazi ennyingi zezo workers kati etali queen the workers tewali byagamba nti waliwo queen omulala naye taliiyo queen ab'omu omu myaka 25 afuga kintu ki mukiwulira ssebo kaakati wezimala nga kati queen yakola gwakubiika kaakati kankunyonyole enjuki engeri zikola omubisi zimala neziteeka wali zijja ssebo enjuki ezolaba neziwuuba ziwuuba obuki obwawatiro bwazo nga zijjamu mazzi okkendeeza amazzi kyeva olaba omubisi kyeva olaba oluusi mugenda mugamba nawakudde omubisi nga gwa mazzi that means omubisi tegunaba kutuuka gwa papiri gukyalimu okujjamu omubisi olina okulinda nga enjuki zimaze okukola kiki bayita siiru zimaze okubikkawo kati mmanya ntya okiraba ogenda wali mu muzinga n'olaba nga zitaddeko kaleya ku kisasalala waliwo kaleya kaziteya ne kazibikira olaba nti babiseewo oba okiraba nti babiseewo olwo nga mbikuddeko obikuddeko ate osemberera n'olaba kitona kyolaba olina okutuuka mu ground wali kyeva olaba tuba tuyingira mu mizinga twesabika okwetegeeza okumanejinga kyenyiza okubulira abalabi baffe okumanejinga omunya enjuki olina okwekwatiramu ate n'otuukira ddala wennyini ku muzinga n'olaba ebisasala ffe biri bitya omuzinga guli gutya kaakati okulaba ekintu ekiro ekibayi twandiise ekkombo ekisasalala oba okiraba nga kibeera kizito kabe kasinge olaba n'okulaba nti omubisi guba gutonya okijjayo bwoti kubanga tukikwata kuki kyetutandise high frame so kibeera ngeno high frame kati nga zazimbira wano nokasitula kati oba kyazimbira wano naye ogenda okijjayo ogenda okulaba nga gutonya kati okwata bukwasi kambe ng'osala ng'ojja mu mubisi gwo naye jjukira woogenda okuwakula enjuki zibeera nkambwe enjuki kuzibba zakutegedde dda zibeera nkambwe nnyo ate era queen yawa order nti eyo kirabika waliyo omubbi waliwo omulabe naye katumanyi tukali tweyite tujja kweyita babbi twagala omubisi naye tuyambe tutya enjuki
okulama tizikola omulimu gwazo twagala omubisi gulina eddagala lingi naawe olina okusala amagezi nti enjuki oziterawo emmere ki ogenda kumbuuza mmere ki era kyamanene okubuuza nti mmere ki emmere yiino nyimidde mu maaso gaayo ebimuli bwe mba nnima emmwanyi nnunde enjuki lunda enjuki kubanza ezigenda okukolera ki okuwakisa zino ki ebimuli biryoke bireete ki kano koolaba kano ka fruit kano kati abantu baffe balina okumanya nti bambi ebintu byonna ebirime byonna ebisinga process etandikire no ku njuki kuba alina okumanya bakwata enjuki zibeerewo ziwakise ziwakise era ojja kwesanga kati nganze azirunzeeko ojja kwesanga nti netegereza nti obeera n'emizinga era ogenda okwesanga ng'era okubala kweyongedde okw'emmwanyi okw'emicyungwa zinakikole wali wange ku micyungwa okubala kweyongera waliwo abalowooza nti enjuki ziriira wala ne bwe naaziteera awo ebimuli okumpi era tezijja kubikozesa patire kituufu naye n'ekirala nakyo oyinza okukyewala naye enjuki yo oyinza okutambula ne kilomita mu kitundu togizanyisa era speed n'etambula n'egenda naye wano woba ozze n'ogamba nti ogiteereddewo ebimuli kumpi oba ogikoze eki ogigonzezza obulamu kati gwe sebe wandiyagadde nti ofuna emmere ekyemisana ogende wano paka eri Bwama Trading Center ng'emmere eri wano kati kitegeeza amaanyi gandimaze n'obudde ng'ekola kyenoonya mmere ate kola kimubisi neyanguwa n'obwangu okiraba ze enjuki zaffe okusinga zaagala bimuli ki okusinga zaagala ebimuli kati kunyonyemu olaba ekimuli kyonna naddala ebimuli nga ebya sunflower mulimu byetumanyi nti ebimuli ebyo bikola ku njuki sunflower kaliandra wali wata kaliandra ayitwa omuli wa red oyo gwe balisa nnyo embuzi oyo ogenze ku bitooke empumumpu eyo empumumpu eyo enayo sebu zaagala naye gwe kyolina okukula kulaba nti ennimiro giteekamu ebimuli bingi ebintu ebireeta ebimuli kyekisinga obukulu n'ekirala kyenyinza okugamba omulabi waffe teekawo amazzi obadde okimanyi nti enjuki zinywa enjuki zeetaaga amazzi enjuki zeetaaga amazzi era ku makya singa wegereza zijja nezeetalya ku mazzi so tojja kuteeka butesaawo nti ntaddewo omuzinga tolina mazzi oba oziwa obuzibu amaanyi so enjuki olina okuteekawo akafo akalimu amazzi kikulu nnyo ekyo n'ebimuli ng'etteeka simba ebimuli n'ebimuli ki teekawo sunflower teekawo emmwanyi teekawo ebitooke eyo yonna mmere ya njuki tolina kwemenya nnyo teekawo n'obumulimuli buno obulala buno butumanyi obumuli buno obulala teekawo njuki zo zikola omulimu gwazo naye kaliandra oyo nkubiriza buli omu ayagala okulima okulunda enjuki kaliandra teeka enjuki eno ddi lwefuuka ey'obulabe eri omuntu enjuki kiringa onoogamba oli najja n'akulumba ewuwo wofuuka ow'obulabe enjuki talina omuzinga n'ogubeera awo n'ogubeera nga guli awo enjuki zikola bya byazo naye enjuki weefuukira ey'obulabe nga ogenze ozitawanyiza ozikubyeemu ejjinja kasi ozikubamu ejjinja kasita ogenda n'okwata ku muzinga gwayo oba n'okola ki oba oleesa obuzibu zijja kutta kubanga mu ddakiika emu njuki nga mutwalo ziyinza okuyiikira ne zikutta oba nawe weetuukira ow'obulabe ku mubisi wano era oba ogenda okuwakula olina okwegendereza ennyo ogenda weesabise ate wandigenze ku budde obw'okawungeezi obutali wa misana nga zikakkanye kiraba so tozipapira si kintu kyakupapira amagezi gempa abalabe baffe nti tozipapira naye enjuki ekintu kyoyinza okumanejinga sibola batwesabika nga tugenda okukola ki okuwakula muzinga bwe tugeza nina nnimiro yange kaŋŋambe ey'emmwanyi bwe mba nteekamu emizinga gino nina kugiteekamu ntya kibuzo kirungi nnyo kati wandikoze kye bayita mix naye kye tuzinga okunoonya
woteke enjuki olina okunoonya ekifo nga kirime kisiikirize ku muti tunoonya ekifo awali omuti noziteeka wansi w'omuti wansi ku muti notekayo omuzinga ne waya awali ekisiikirize enjuki tezaagala musana kasita ozireka musana zijja kudduka kuba njukira omuzinga gubeerako ebbaati kati ebbugumu eriyitiriza nga zidduka so oli waddembe okuteeka mu makati ne ku bbalibbali ate wandibadde mu eka wandibadde n'emizinga 5 ku 10 buli eka 5 ku 10 5 to 10 n'olaba nti kubanga eka nnene kati n'olaba nti enjuki zeeyagala ne zigenda ku kimuli kino ne zigenda ku kiri na kino bwe zityo ennaku zino abantu abalima emmwanyi samba nnyingi teziri mu miti oyo akola atya okulunda enjuki nga talina miti kaakati oyo waliwo kye bayita bee house oba osobola omuzimbira akantu bakakola bulungi akali kulu ng'empewo kayitamu akaliko ebbaati ne tupangamu emizinga kye bayita bee house or apiary house ennyumba y'enjuki empewo eyitamu bulungi ne kali kasengenge bulungi ku bbali buli kimu kiriiwo ati tukolera bee house naye nga lwaki oyingira expense eyo juga tunoonya ssente gwasimbye emiti gyo n'omanya nti nina pulani y'okola enjuki osimamu emisizi gyo simamu kalyandwa simamu emititi emituba olwokuteekemu enjuki zo ndabanga ekiba kigenda okuntwalira olwo obudde kakati wano ndabye Bukedde TV nambi emmwanyi zange egindi lwaki siteekamu ku njuki naye ati nga temuli miti kakati anti era otandika mpola kakati oluusi kye bakola waliwo obusitandi bwe bakola busitandi kabeera kenkanangana obuwanvu n'otuuzaako omuzinga naye ng'oli wansi kaminga n'olaba mu kisiikirize muno muzinga ne gutuulako waliwo ate bakozesa method eyo naye ng'olaba wananogeka emmwanyi awo kati tugeze ngaawo ndaba akasiki era onoonya nti wetugambe eri ku bbali kubanga zo tezaa kutawana ku bbali kati olaba oziteeka ku bbali naye olina okuwaawo space era tuyinza kuteeka sigamye nti okuteekera ddala wano olina okiwamu space kyeva olaba it is much better okulaba nti oteeka awali emiti enjuki ne zeetaaya bulungi ne ziva eyo ne zigenda zikola emirimu zaazo kubanga kati wano ate osembereza emmwanyi oluusi oyinza okuba ogenze okujja emmwanyi ate ne zeekanga bwenzimba akayumba kange kano ak'essubi nga buno bwenda mu bifo ebisanyukirwamu naye nga tekatonya sinza kalundiramu njuki ak'essubi tekatonya nga tekatonya wekaba nga tekatonya nga twabazimba buno obusiisira bwe basanyukiramu nga tekatonya kubanga tuba tetwagala kutonya tuba twagala kutonya omuzinga oluusi tomanya naye bagenza okukebera omuzinga amazzi ne gayingira muki omuzinga naye nze kye nandigambye kwe kukola ekintu ekiri permanent n'oteekerawo ddala akabaati ne tukola bee house kye nandigambye ge magezi ge nandikuwadde ayagala okutandika enjuki regardless nti alina ennimiro oba tagirina naye ng'ayagala kukola bizinesi yanditandise n'emizinga emeka ng'akola bizinesi mutuufu wanditandise n'emizinga 2 mizinga 20 oba ogamba nti bizinesi ekiti n'ennywa 2 olwo yakungula buli ddi era akungulamu kifaanana kitya enjuki bwe oteekawo emizinga bw'oti kiwa emyezi nga 4 5 ng'otaddewo ebyokulya myezi 4 5 ogenda okola ki naye ate tolinda toteekawo mizinga n'ogamba nti ntaddewo emizinga kange ne nkola ebirala nja kukomawo nedda ssebo woteekawo emizinga enjuki zitwala obudde nga zizimba ebisassalala ebyo kati genda inspectinga buli mwezi ng'oinspectinga buli wiiki 2 ng'oinspectinga kulaba zituuse wa n'okuzimba kiraba so myezi 4 5 6 ng'oleka okungula naye kuliisa kulabira muzinga toteeka buteesaawo muzinga guno otambula butambuzi naye kyogedde ku kya bizinesi naye wano oba oyagala nti njuki zokka 2 naye wano oba oyagala n'ennimiro tandika n'emizinga 5 10 otandike ate abasinga kye batya nti mizinga gwa mutwalo 10 gwe emizinga gyo 5 olala oyongereko ogenda oyongerako mpolampola abantu abasinga kibatibaza nagula nti emizinga 2 atandika mpolampola ogenda okola eki paka abo bonna tebatandika mizinga 5 batandika mpolampola so ina atulabe eyo tandika kasito otandika tewali kigaana kirina okuzimba ennyumba tandika okuzimba ennyumba so ogenda okulaba ng'ofunye sente zaaki ekirala ng'oteekako bwotyo kyekimu n'ebyenjuki
kiva ku ky'omuntu okugenda okuwakula enjuki oba omubisi ng'era amanyi nti omubisi mweguli ne nasanga nga teguliimu. Aha, we balowooza kati bagamba nti osuubira kati gogenda n'olowooza nti buli ebintu bingi bitawaanya oba ditamininga eki omubisi okubeeramu okubeeramu bintu bingi emmere weeri emmere yebimuli kakati ekyo kiva nti gwe kennyini obadde togenda nga kulambula muzinga gwo buli wiiki 2 oba buli mwezi tomanyi kirimu kati ozze buzi ogambe nti genda wali olabe nti zizimbe ekisassalala zitandise okubiika kati zitandise okubiika zitandise okuteekamu akabisibisi kati kanchwe wiiki 2 naye gwe ovudde eno abamu balowooza nti enjuki oteeka butesi mizinga n'okuma myezi 5 nati kubanga zabeeranga mu mitingi abantu baziwakulira ante kati ebyo byadda ate bawakisanga mu muliro kakati ebyo bakolanga gesu abamu bagambanga nti simanyi omwezi simanyi yali guesswork naye kati ngeri ya science olina okubanga oinspectinga kiringa ennimiro ey'emmwanyi eno wona oddawo n'ogamba naweereza ebigimusa biki ngenda kuba mu myezi 3 oyinza okusanga ebintu byonna byafa kati oyinza okusanga obuwuka nga buzi kakati ekimu nenjo oyinza okusanga munyeera ng'ayingiddemu so olina okukola inspection okulaba nti enjuki okoze eki ziri bulungi zigenda mu maaso so nkubiriza nyina omulabi nti inspection okugenda okulambula emizinga gyo kikulu nnyo. Akadde katuweddeko njagala osiibule ate obawe n'ennamba yo ey'essimu. Kati abalabi mwenna mbakubiriza tutandike okulunda enjuki kubanga enjuki emmere yonna gye mulaba eno esinga eva mu njuki. Enjuki batazze kuliisa ku kimuli n'eryako n'ekola ki temuvaamu ki kibala. Kati namba yange 077 2 6 1 8 5 0 6. Kale mukwano gwange sinza kusukawo program omulimisa leero bweto bwegenze obulungi bw'enjuki obuwulidde enjuki mwe muva kumpi buli mmere kubanga buli kintu kyolaba ekimulisa kyetaaga enjuki n'olwekyo kikulu nnyo okubaako n'emizinga ku faamu yo ate si bizibu nnyo bisoboka ku balimi ab'akacyo kano tusikane sabiti ejja akuume atakumira mpeera.